Otegedde baby boy ne baby girl we batu betuyingiridde mu sofa bebakettika ekintu kyo kuleta showbiz mu kulayira sofa bebakateekawo embeera ne tugamba tuli ku kiwano kiki kye tuliko Irene Namatovu n'omwamiwe Geoffrey Lutaya banango nako olwaleero bataddewo ekyenjawulo bambadde banyumye era parliament onako olwaleero Geoffrey Lutaya alayidde bwe najingira mu butongole Judith Kawesi ku podium koli nakugamba kasita ewera sawe mu kitundu paka sawa 2 kubukede TV2 kobeera tewali walala Simo Omunene wo mu kibuga nazze naye nga wolaba bwoti onako lero abantu bangi ababaka batadde katemba bukulayira naye for now abo betwakafunako yes oyabadde Hudamani ne mukyala we nga obalaba Hudamani yalayidde olunaku olweggulo Shamim maledde naye avuddeyo n'atulaga omwamiwe naye kola be mama payasi ne daddy by payasi naye mama payasi agakatona mugulu omukola agusanyukidde munnyo abadde apenye n'okusinga emupira ennyini omulonde obadde onyumyani obadde olumyani mama payasi but team it will end in tears muliwa mama nyabo bakyaliyo gosaaga tata payasi wagereza muganda wange nakola mama payasi ekintu abayetaaga kimu mulireko Simo team eyo kyali ate nnene nnyo naye kati fe ba team it will no tuwalaza ko bwe bwambala obwo omanya ali emabega webyambala omanya akedde nakola ka make-up ako n'akatovu katambudde nako kakuwesa omukolo awo omukolo bangambye oli tiimu Matin Ndijjo era musoka bwesootiinde omukolo gwo guntadde nnyo ku bunkenke buli lukyansalawo iti nadde njogerako ne kalugi n'omukolo wange gwe ku lisiti kwoli nagamba nkyaliko konzi naye nze nga ndi ku bunkenke webanzijjako webanzizaako naye nga sirina tabu naye nga mama payasi kulisaayo nnyo naye nga omukola mukwano gwange simanyi omukolo gwa bunkenke nnyo lisiti agisala anasobedde buli wajja ku lisiti yamugala liti mu Matin Ndijjo nenga kakati Ndijjo oliwa nze siriyo kuwondeka munange nze ndi wonna era omukulu yani yansi yangambye Simo Matin wabasitimu gyokolere kiki era Dani y'omu ku bantu abasinze okusanyuka nga Geoffrey Lutaya alayira naye mbadde njogerako naye Dani naŋŋamba omanyi binsimattuse ne mugamba ku nsonga zo naŋŋamba tekisoboka mbisazizaamu byonna babigiwense imu tesobola tuswaza bwatu bajeti ki ŋŋenda kuteekawo embeera Dani ateeka okuba omusanyufu kubanga ekisookera ddala omanyi alina ekimugatta ne Lutaya kakati Dani muganda wa gundi wa Serugga kati Serugga jjuke eri mu Eagles nga bakyali family emu so abantu abo nabona Dani abahostinganga ebungereza nga Eagles production wegende bungereza Dani byansa abahostinga bulungi nnyo omukwano gwasigalawo wadde bano bayokane no mu bya business ya music basigala mikwano gye era buli wajje kuno asobola kunoonya muganda we Serugga wamala Serugga nakwatagana by the way Dani n'abantu abeera ndali bonna bamusanyukiddeko naye nga banyumye nga wobalaba era muneze nabadde neralikiridde nangamba ebigambo by'ekinyanyi mberi negera asiwanga nabisobola omayi ku makya yabyogedde bebakisoosemu ku makya wali tata payasi ayogedde ebigambo ebyo nankinyininyini nenkankana wabala osuubira ki Solomon afaamu tekisoboka Solomon afaamu mu mulinde eri mu bakansala ono twogera ku MP abewa kiso walabaganye nedda tujja kulayira mu luzungu fe mutukize mu luganda waliwo abatuse ne bagamba omanyi Matiya bwanika esentebe yakubye ekizungu akubye ekingereza awo kati ubatuse ku bakansala amu ne bagamba nedda fe tuli mu Buganda tuli Baganda mutukize tulayire mu Luganda kati ne basalawo asobola luzungu asobola Luganda wada bakyanguya abasoma tebakyenyigidde abazadde baffe bewolanga sente mu zibanka okuweerera abantu naye nga mama payasi ne tata payasi olunaku lwaleero banyumye lunaku lwakusatu ababaka balayira olunaku olw'enkya Segirinya bangambye enteekateeka y'okulayira kuva kyo olunaku olw'enkya olwokuna olunaku olusembe ababaka baffe okulayira Muhammad Segirinya ali kulisi abaina okulayira olunaku olw'enkya naye wenzidde ku mpewo wano mbadde nkya confirming obaana abasobodde oba nedda wekera ku makya ekwate bukedde olupapula tukwadde emboozi ya Segirinya nene ekwata kulayira kwe naye akatono kese okusunirako pulaani zikyali 2 wala pulaani
eyokulinyonyi ku makya n'ambulance emutuusa okulayira waliwo pulaani endala pulaani bigisange mu bukeddewo ku makya ku musomo 10 soko tuwe tata naye ate bangambye ekiro kyaleero ayinza okuba nga mutaka mu ggwanga Uganda naye wotamulabako teweesikaamu nnyo kubanga embeera gyalimu era tennatereera bulungi nnyo ate luli yakwata ku muggo bangambye ayinza okuyingirawo ekiro kyaleero wotamulabako kuba akyali Nairobi mulwadde kyekituufu wotamulabako teweewuunya omulaba teweewuunya omubaka ndi omu ku bantu abafuna omukisa okuya ku kampeyini yo emu oluguudo olugenda e Kasense luli mu mbeera mbi tusuubire dukwatako mu ngeri tya kuba oli opposition toli kusajja gavumenti mugenda kukwatagana mutukulanga mugondolenze kati kyoba omanya nti ku dakiika eno mbadde sinalayo nabadde nakubidde dda minisita wa wax nanzikiriza okwogera n'abantu b'ekakuuto b'oluguudo olwo kyapa Kasensero naŋŋamba lugenda kuteekebwa mu birowoozebwako era ne mubuuza nkyogere nkibagambe naŋŋamba kibagambe nti nkugambye bwe nti kuba nze ofiisi njaziyingirangamu ezikola ebintu ebyo byamba abantu b'ewaffe politics mulala n'obuweereza bw'abantu baffe kirala ogenda kwasaganya otya bino ebyobuyimbi n'okuweereza bano abantu mu constituency nyimba misana constituency ngendayo ku weekend Friday Saturday Sunday ekiro bwe nnyimba emisana bwe mbeera mu palamenti era nze nkugamba okuyimba kyekintu kyange kyenfa nakyo ngenda kusigala nnyimba ate nnyo abayimbi baffe wano bakomplaininga nnyo ku kigambo copyright nze ndowooza copyright teterera mu palamenti kuba etteekawo eriri tulina kusooka kutereeza wansi ne boonaasaba omuntu amategula amalungi ng'enjuyo terina musingi amategula gajja ggwa nayo naye abaana bakomplaininga bagamba kowagenze mu palamenti basuubira at least mami okugamba ku taata bandi at least eddewo ewumbewumbe ekomyewo ku baana bw'olaba nnamatovu neraba ne lutaaya eyo redi band ebeweddeyo toyina zino engoma ennene bbiri kitegeeza bwe twasobola okugrumingira bali ne bambuka kitegeeza tulina n'engoma ennene ate ze tusobola okugruminga Okay, oyo ye mama Pius ku side eno kigambibwa nti buli wolaba omusajja ina ali successful wabeerayo omukyala. Tewali mama Pius mwebaza. Mukusokera ddala abayimbi baali tebagala kuleeta baana baabwe mu butaala. Oyo n'avaayo n'atandika okuyita mama Pius. In fact straka namukopako ate mama Pius ainengeri bakitandika kati atandise kweyita mukyala honale ainengeri gyasazemu kaweyiti nga bagenda okulayidda gwe singa bali bakkiriza ababaka okuteesa ne bakyala baabwe ng'olaba basumba omanye abasumba basumba ne bakyala baabwe singa bali bakkiriza ababaka okuteesa ne bakyala baabwe lutanditeeseza ne guuni ne mama Pius ate bonna badde ne basoma ntibimanyi tubadde tukyaliawo ne Shamim maledde naye n'atalutumira mwana naga Judy nze bulijjo ki omwami wuuyo nzijeeko mwakufesha n'erinnya eryo Sebunya Sebufo lyongedde okukola ekigambo ne Kampala okimanyi nti bawa Shamim maledde ye Sebunya Andrew wanki Sebunya tulina Sebunya muko waffe William tulina Sebunya muko waffe wano tulina Sebunya kati aliye ebweru ye bagenda kuba kyeyo kiki nani asi oyakomawo webali nga tulina Sebunya bawarema tulina Sebunya bawarema tulina Sebunya muko waffe wano omumanyi bulungi ani jakuleetera jakusombera no ati bulira tulina Sebunya tulina Sebunya muko waffe kusaidia Shamim maledde ona byaga kwogera birala ati musiwa soko pozinga yogera lwaki tukuttana ekigambo mwannyinaze ate birala byonna njabikola nesi kubakozi bannange byadogenda mweriyo ebyo bireke kakati Shamim maledde azze okulayira olunaku olwaleero ng'oggyeko okuba nti nno alaze enteekateeka gyalina eri bannakampala bakiikirira oyo nno yamegga gundi Sera Nyanzi oyo olunaku lwaleero ne maama awerekeddwako omwamiwe omusajja nga muto nnyo Shamim akaviiri kakyuse naye kyemmanyi mu palamenti eyo omanyi obeera ebisajja nga bibaza akasente
kati wali bisajja byepikira Shamimu ne Shamimu agambye tajja kuva ku bbawe no abawe siwa ino kulinyiso mutindo bakosiko bukwecho ebo ino kulinyiso mutindo okumwekana era mwami bisajja je bilyo bimanyi ngola birumba eno ba anatalia ozi lungi wansawo omusajja lungi wansawo kyogamba nsawo tenalungi weyono iyono gundi timu gundi instructor ago muteke kusende kale lesse ona ne bonsere kaina muganda akakugambi tugere tuweka tya sebunya yenyweze muka nega sebunya naye agambye tajja kuwubira mukyala kubanga akimanyi agenze kukolera banna Kampala ajjamu omwaganya bino byo gamba nti honorable simanyi maze wiki 3 ebweru Dubai ogenze kukola bikyeyo agaita ajja bigumira byangu wawalo mutadi kwala sebunya mulebo mwalangana kwa kyoyina okumanya ekisinga obukulu Shamim Malende kati watuuse agenda ku nnyonyi saabina ngenze mu America tugenze sayininga deal wait tugenze kuyiga gundi ulira sayibo kyagamba mbushabi mutafunayo bali amuleba yene n'omusango gwadde mu kooti kati leka nkubulire olaba ngobola abantu ogwaleero olaba nti abakozi ba radio ne TV tuyina Suna Beni tuyina Dikiteta Maka tuyina bakatongole bo babeerawo nga baswamidde ku gundi abo kakati ne mu parliament gye bali abo nga bana batava mu gavana sako tuwe Shamim Malende era Shamim Malende tulaba bangi abakwerekeddeko ku mukono ono yaani ku mukono guno ogwakono ye maama anzaala owekitiibwa mukyala Jane Francis Nasuna ate ku mukono guno ye mukulu Sebunya Shamim era ng'ono ye mwami wange omwana yebaleko ssebo kale taata owulidde otya ng'omukyala alayira sose nebaza Katonda olw'okuba nga musobozesezza era nensabira ku mutima tibala Uganda bafunye omuntu agenda obbakolo omwami naye munamateeka nga gwe omwami muntu mwagazi wa ddembe era muntu mulwanyirizi wa ddembe ly'obuntu era muntu aipozesinga ebitone ebyenjawulo mu byobusuubuzi mu bya styling ne mu bintu bingi naye ng'ekisingako obukulu ate era muwabuzi ate era nga muwa amagezi n'okusaidia eyange so n'olwekyo ekyo nakyo kyennyambye ennyo okubeera nti nyimiridde nga bwennyimiridde era nsobozesezza okulaba nga mpeereza bannayuganda ne bannakampala okujja abantu mu makomera ne mu kuyita mu kalulu ne mu kuwabulwa okw'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo mukyali muwala muto wadde wafumbirwa batuuka mu paliamenti nafunayo bammemba ba paliamenti bannaabwe alinga okwekwasaganya ogenda kyandulinga otya myaka gyegyo emito era emu kusobola ki bannakampala banneesize ne beesiga ne ababaka ba National Unity Platform bakimanyi bulungi nti tumanyi ekyokukola nti Shamim Malende ageze mu palamenti okwogera eddoboozi yoyo omuntu anyigirizibwa agenze mu palamenti okulaba nti embeera ya munnakampala ne munnayuganda ekyukako Shamim Malende ageze mu palamenti okulaba nga afrontinga ebiteeso ebigenda okuleeta Uganda empya era okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze ey'emirembe n'olwekyo bannayuganda ne bakannakampala baatulonda era bannonda nga Shamim Malende nga banneesiga omwami toofune webbuba nga paliamenti etute nnyo omukyala kuba muwivu singa okunsanyusa kulaba nga abanyigirizibwa balwanira essanyu lya kati bw'obanyiza kulijjawa nga ndaba ate mukyalo wange ate alwanira abanyigirizibwa ekisoboka muganda wange naye abayimbi bakyalemeddeyo ki ekiddako Shamim ensonga y'abantu baffe muli abantu ba art ne abalwanyizi b'eddembe ab'enjawulo ne bannayuganda abantu baabwe abaana baabwe ab'enjawulo ensonga eyo tugiriko it's a continuous process ey'okujja abantu mu makomera n'okubakiikira mu makooti ku bwereere era tubadde tukikola nakajjeyo 67 bukyanondebwanga omubaka nga sinnalayira mu Bombo Court Marshal era tukyaggireyo ddala n'abalala bangi tulaba awerekeddwako omwami ajja ajja okwanjulira ensonga mbeera zonna zaatereera wabaayo ebisigadde bibali naye kirungi maama bakoneddemu naye erinya Shamim eryo nga Katonda mukulu lina ebisima lyamaanyi by the way yakwoka ne mwati alinya lyamaanyi eryo tugambe liri wajewani maaso ate omegga n'oluma oba tugambe ani tosobola ate kati osuse kamutumirako nnyo kale komuleese kantumirako ani ulira Katonda nnyo kantumirako ani
tutumira wano ku podium tumira Ani tukubuuzizaako mu bitiibwa ali mu USA tukwagala nnyo Ani waffe tukwagaliza birungi bye munnange ffe otukyayira Uganda tuli mu kulayira tuli bize nnyo tumuddeyo ne tugenda omubaka keefa kiwanuka ate yataddewo embeera akoze akabaga n'ababula bannakyalo tewali gundi twayinza kukola kabadi kagundi ke yakola olipita sematimba we yalayira n'amala n'anywegera mukyala we it was such a romantic yensonga ki yagudde teyakomyewo kola romantic nebino ebyondo kwambala mpale ziryeyo kuvumaganya bannamasaka negundi omulabi olwaleero owasuspenda kati osuspenda oyo gundi bamuyita Muhamudu taata w'omubaka Mutembuli Tata awerekedde ku mutabani we okulayira gye bigwedde nga taata byesho ku mutabani we no suspend alinga omugagga kirumira mugagga bisiya saidi eyo waliwo mulala bamuziza mu okulayira ye Katonda yamwise jja so mija it is good bamukoze bubi oli wadde mu kulayira mu gundi gyotegeera gye gyosinza walukagga butamutuleetera ajja gwenendo jamula bababelawo kubanga anonya akaluka tujana mu balayivu wano tujana mu balayivu jamula waluka manyi kyali ensangi gwamanya omanyi kiri ensangi wamasoko tuwe ebibadde wa keefa kiwanuka evumbe liri eri keefa kiwanuka wena mubaka wa Kiboga East yashikira Kiboga East ono abadde n'akabaga kiyakoze yayise Honorable Nankabirwa gola boyizo gamba yabadde kuiniriza ku mukolo ogwo chief whip jukira yabadde akikira abekiboga wadde yavuddeyo era omubaka keefa kiwanuka yakoze ekyafaayo ye mubaka omusajja yekka mu Kiboga afuze bisanje bibiri bonna babadde bafuga eki so yabadde n'ensonga lwaki celebrating yayiseba abagundi ba campaign managers be abatonotono embeera ya covid papa je yabadde papa yasayiningiddeyo n'omwana yayimba bakabasajja banyuma yamusayiniza yayise n'abayimbi wanaona beniale mugobo balabye ogenda okubala mu maaso awo naye baza abantu biga yabaddeyo tinatine full figure n'abalabo bonna ekisanja kyo nali nkikoleredde nate n'okuba nga bamanyi ng'omusajja omwesimbu nga bamanyi ng'omusajja atali wankwe nga bamanyi ng'omusajja ayogera amazima nga bamanyi ng'omusajja asuubiza era n'atuukiriza babadde tutandika ano Reverend Kabwana yababuulidde nali sinalowooza kujja mu byabufuzi nabagamba nti lwaki osuubiza ekintu kyotojja kusobola kutuukiriza era neewuunya babaka bannange abamu n'ayogera obwogeza ekintu asobole okuyitawo naye nze kyekisobole kukola sikisuubiza era abasinga baŋŋambye bugambe ojja tuwaayo amafuta olw'emibye gye tuyimbe ng'abatinatine nga bana bigayi ye mumanyi wa NRM fulufiga mumanyi wa NRM ene mwanje waliwo mukwano gwange yayogedde naye naga Keefa nja kujja nange mubikirize kale abasinga babadde mikwano gyange era badde sobola kusasula sente zebalina kusasulibwa obanga ogambye nti obaleete muleesinga ba commercial figures Bigayi muyimbi badde sente yagwa okutuukako eyo level nti ayimbira mafuta kyalawo
bako kyotugamba ku nsonga nemukolo gwe NRM amabega ayituzako nekugamba otya nenyongera okubuuza ne kumuzeeyisemu obwere ekyo notospires ya tikiddo mwana wo nakolekera patiki kirimu olunaku olw'enki katuteeza ne ku musawo waffe wa Javis naye bamutikidde yeso yo nomukyala waffe waliwo n'omwami amuyita ye Black Mukasa Black Mukasa yemu ku bayimbi b'ekiboga sayidi eyo era yemu ku bakwasaganya ekintu kya honorable bamuyita Black Mukasa omanye kwa kyava nno kati Black ono Black waffe bad Black we yakyakira ennyo Black Mukasa yava ekiboga ng'ekimulese Kampala kujja kulaba ku Black wafaanana yaddeyo n'agamba nti okuva leero nze Black Mukasa kakati nno ku mukolo ogwo kwennyini wetubadde ogwa kiwanuka kwe tugwiridde ku tinatine ntunyumyamuko naye kulabalinda olyongerangako ali kufula yakumeka mwana w'usheshe atera okutuuka mu gundi menopause leka naawe naye lwaki otwasalako nnyo ebigambo sayimo tekisoboka namwe twali ku ssomero tinatine ng'atandise okuyimba mwaka ki ng'avudde egundi bamujeeyo embalala nga tuli ku ssomero mulimu abantu abamuzi yakwekyangamba kuba ekiboko nga mulimba emyaka nekiro essomero oyinza okugamba nti university si university nga tukyalina mu secondary laka embabazi ate gundi Farida ono yali kagundi Farida mubaze Farida Dawson Farida oli nakazi omubaze lwaki temuva ku Farida kati ono owokugundi owokudembe ffe owokudembe ffe yani owokudembe ffe bina baby Patra ono yali kagundi ka life guard ono bwandika Kalibala kakati gwe mukutunula kolabanga bali mugundi yemu oba era waliwo asinga ku munne waliwo asinga kati Ruth Kalibala yali mu ligi ye kati wazaako ha ne Kalibala asinga ne kuddako Laka Embabazi noleeta ba Farida kati bano batinatine bali muleeta nenedda kati ono alabika asinga ku Farida kwa Farida era si wawala nnyo ne ono naye muganda nnyo si mukulu nnyo just muganda nnyo omulaba mu mubiri anyway tinatine tunyumiza buko naye natubuulira ne munango Bula White yali kyaliwe netumubuuza kweza ensonga yaliko ku podium era kigambibwa nti era omukulu bafuna buli kaseera ak'enjawulo newalya kunekeeki notamubuuza ku gundi ono musambi w'omupiira Sentongo naye abaana bagabana tinatine ng'omupiira nebamusamba bamuzeno ate gundi ono waliwo ono yagenda South Africa ambassador Sali Tito Tongo yatabukira Tito Tongo yatabukira mwana muwala oyo nga baawukanye bwe bali mulaavu yatijja nnyo bafuna obutakkanya bannaye kyali wali eri bizibu nnyo kana omanyi kyamugjayo andi kakati yabeera nga watito Tongo nga lono mulala atabikwasaganya n'amugwamu eyokusatu Tito Tongo yamukwata katamusule wansi ku yetiti naye nga si kyekikuttisa omwana wamu n'akantu akatini bwe kati tekabeemazaamu nnyo namwe basajja mmwe koloza lwaki gundi wasayambala ebintu bya finosabisi korona kuyisiza korona yoga amazima tampisiza bulungi ekisooka omulimu gwange kyemmanyi mwenzi gy'ekyokulya mwenzi gy'ekyokunywa mwenzi gya buli kimu gukyali muggale lwa korona so tasobola kumpisa bulungi kuba kaliko ekadduuka kange tampisiza bulungi n'akamu naye alhamdulillah kisa kya Mukama nkyaliwo tandika mwali mulina biruubirirwa ki ebyekibiina kino twali tulina ebiruubirirwa ebibeezaawo industry yaffe ekisooka nga twagala like ng'ebifo ebimu eby'abayimbi bireme kusoloozebwa kati nga National Theatre omuntu waba agenda okukolerawo ekivulo baleme musolooza kuba kyaffe ky'abayimbi kati nga twetaaga sako zaffe zibeeremu akasente akalimu abayimbi bakakozese ne bakazeemu kasobola okuyamba omulala then tufune ne copyright nga ennyimba zaffe ebintu byaffe bye tukola tuganyirwamu ate n'abaana baffe abaliddawo babiganyirwemu kyekyali ekigendererwa abayimbi ffenna okwegatta tufuuke eddoboozi limu naye kati sisobola kuyimba oba amaloboozi gali abiri oba asatu simanyi oba oli kakiiko ka PR muno epodiyamu ove ku podiyamu mugirinde egy'ekola ogwayo nga bwe yakola mu kusooka era nakati ekomawo okukola ogwayo ebizibu binene ebimutuuseeko tebigenda mu affectinga tebigenda ku affectinga podiyamu okukomawo kwayo tebiina kyebigenda mukolako wadde n'akatono okujjako byamupushinga kuba musajja ayimiridde tatudde tebiina kitegeeza ebyo bya paliamenti tebiina kyebiri ako kaboozi ka ku social media
oye tinatina bwakugamba yategedde nti Bulawait yakomyewo n'amaanyi enjogera eyo yategedde nti Bula yakomyewo n'amaanyi gonna tasobola kuba bulungi ng'omulimu gwe gukyalimu weyamusa bali siiti tinatine bakomadde okupanga weyamusa ali siiti agireete wano kati onaava ogogamba mutinatine si muyimbi tinatine wo but on a serious note why do we still have curfew nokimanyi tugenda myaka 2 ebivulu biggale tebirwawo obudde bututwala nina wano ofulufiga ensonga z'omwana tezinnagwa ne Sava Karim kola Sava Karim asizidde gyali eyo mu America ekintu omanyi America tunayo bangi nnyo abantu baffe Sava Karim Mary Fula gundi Bridget Namitala tulinayo bangi nnyo Bridget Namitala Ben Bagyo Nyombi tulinayo gundi Kalibala ojjukira bulungi Kalibala ine mbozi gye bampadde gundi ani Mahadi mu control room era Mahadi tomutuuza mu bigambo n'abasajja mukulu kakati Sava Karim atugamba Karim ekisooka yakoze oluyimba lwaluyita international remix y'amabete yakola n'omuzungu yomu kwalabirwa podium eno tava ku podium kasalaba ekyedeire Abantu Fest alina ekipya kyebagala okukola bagala kukola bandi yabadde n'ekivulu e Los Angeles era kyeyakoze yabadde musanyufu nnyo nti bakihonalize bangi nnyo abantu batambudde okuva gye bavudde bamuvawala bavudde gye bavudde ne bajja mu kivulu kino yabadde ali mu premieringa audio ne video y'oluyimba lwe bayita international abantu baffe wano bakyali ku muggalo gyoni maaso ate nayo nywelako mu ttiimu gy'oliko totuleetera bizibu osalodde eno ddeeri Sava Karim ndi wano mbategeeza nti bannange oluyimba olupya international twamaze okupremieringa video yalwo twagitongoza twagijjeeko akaveera era kati buli wamu wonna gwe gisabe ku TV bajja gikuba wano twamaze okugitongoza mu Los Angeles ate twatongoza bibiri twatongoza video oluyimba olwo naye twatongoza bandi esoose nga y'Aba-Africans kubanga erimu omukubi wa gita actually omusajja yakuba gita mu luyimba lwa muzina omukongo we bamuyita Wikilo ye yakuba gita eyo eyamuzina kati naye tuli nayo wano mu bandi era yabaddewo ekintu ekikwatagana n'okutunda erinnya oba ekifaananyi kya Uganda ewalala kubanga kinnuma nnyo okusanga abantu nga tebamanyi Uganda yewa kuba eno tuliyo naye tuli baambasada ba Uganda tuli tukiikirira banna-Uganda eno era nakati nze diaspora representative wa NUCPA oba Uganda National Union of Creative Performing Arts and Allied Workers era Ndijjo Seguya Simo mwena tubagala nnyo jita banange mbagala nnyo mwebale kutwagala ate nze ndi munakasalabe ekyambeerako bwendi nga nkanudde buli kaseera tujja kwatubongera nnyo Sava Karim twanyumiza bingi ne Sava Karim tujja kwatubongera n'emboozi naye mahadde tutwala nnyo naye era still mu America ndoza weekend eno omu ku mikwano gyaffe gwe bayita Semanyi Isaac alina birthday y'amaanyi Semanyi Isaac kozi yali mabega wagundi wa Shakira era buli kimu tugenda kuba tukikutuusako wano birthday li Vegas emboozi yagundi ya Kalibala eri etya kozi mama mweraba naye Ndijjo oyagala kukola ki wama Kalibala tukubuzizako ebyo bya mungi tebyogerwa wadde nga ffe tubimanyi naye tugendera wena kyomanyi nga tuba na lugambo wakito tujjayo nawe